Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ne dobozi nze Ibrahim Mukasa mulungi alabe no josinzira okubanga otulaba. Tukomyewo nate mu another special episode nga tukola follow up ku nkula kulano ku nzimba empya eya Biodigester. Era nga wotulabira wano tuli mu bitundu bya Mityana Road otusinzidde olunaku olwalero tulabe enkola eno etambula etya era kitambula kitya. Of course bwe tutunuulira ku ratings abantu bettanidde nnyo this kind of building era nga abantu bakyettanidde nnyo. Wabaddewo okwemulugunya ku mbeera y'essimu nti temufuna namba ya ssimu eri naye this time round twasazeewo tubanoonyeeko tukomewo tulabe batambula batya ekintu kitambula kitya. Indeed people have responded naye this time round tuli mu bitundu bye Mityana. Seka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu bugamba ki? Obulamu si obisebo. 2-2 Esebo. Tukusanze era mu kukola. As well as tukusanze mukola naye waliwo abemulugunya enamba y'essimu, enamba ya Airtel. First things first, enamba ya Airtel gye twateekako yabaaki? Kakati munange nga omanyi mu Uganda yaffe wabawo bebayita obaba babatabe natwala byange waliwo erinnya bakyala kimpadde bakyala kimpadde bajja ne bangwakaawo. By the way no, it is some serious story kubanga zali sawa nga mukaaga za kiro nali ndwaziza omwana kakati tuvaayo tumutwala mu ddwaliro batutawo okuva mu ddwaliro sawa nga mukaaga. Of course ennaku zino mu Uganda nga bwe tugimanyi obunkenke bw'obululu n'ebiringa kafyu kati nsisinkana abasajja mutuufu simanyi oba baali basirikale oba baali bambadde bya kisirikale naye nga baali bambadde ebyambalo nga bya kisirikale. Abasajja abo ne banteeka emundu ku mutwe kuba banyimiriza nenyimirira nayimirira nga ayimiridde ku basirikale ne banteeka emundu ku mutwe ne bansikako ensawo ne bantwalako amasimu. So mwe mwagendera essimu nendaga muntu kubanga oba oliawo omuntu yandimbuziza oba oyina endaga muntu lwaki tozaako ki simu ndala tozaako simu. So nenemererwa okubeera nga nzaako essimu lwa nsonga nti nendaga muntu bagitwala. Procedure z'endaga muntu wano mu Uganda nenemu muntu asobola otwala ebbanga ddala nga tannagifuna kane banyama ne bampawo ebipapula ebyokubeera nga mprocessinga naye nga bwe mumanyi buli lunaku kulonda buli sawa tubeera ne breaks off. Kakade ekipapula ekyo kikauntinga nnyo ng'ennaku za kkola kakade tubadde n'ennaku ezitali za kkola mu exes. So waliwo enteekateeka y'okubafunira ennamba y'essimu empya? Tugenda bawo ennamba y'essimu empya naye nga n'eri enkadde egenda kuddako badde nsaba nayo tugimaintaining kuba tusuubira probably oba enkya oba ddine this week mu bbanga eritali lyawala sibo. Okay, yes of course ennamba y'essimu ejja kubeerako empya ogimanya ogibasomeremuko. Ennamba y'essimu eri +256 705 83 73 43 +256 705 83 73 43. Okay. Kale tugenda kubanga nayo tugiteekawo wansi awo musobole okubanga mugiraba. This time round kyanjawulo ki ekiri ku site eno? Kakati ekiri ku site eno ekyenjawulo kubanga it is a biodigester normal as a normal biodigester zetuze tulaba naye ku luno njagadde okulaga ku bantu nti tulina amataka ag'enjawulo. Kati wano oba tunuddewo olaba tuli ku lusozi n'enjja gye tuzogirabyemu tuli ku lusozi naye bw'osima fuuti musanvu okuka wansi awo kiba kitegeeza nti tugenda kutuuka ku mazzi kubanga twasimye ne tugasanga. So olabanga ekintu ekyokuzannya nti tuli ku lusozi naye ate waliwo amazzi kubanga bwe tuba tunuddeko waggulu wali omukyalo ono yagezaako okusima kye tuyita pit latrine. Kakati we yasima pit latrine neekola ki neegaana olwansonga nti agenda okusima mu fuuti ey'omusanvu n'asanga amazzi. Kati mu kusanga amazzi of course alternative eriemu biodigester septic tank kubanga yo ya fuuti 3 oba giyite mita emu. So ogenda okulaba nga solution ey'okutaasa omukyalo ono erina kubeera biodigester septic tank. Lwaki ziri piece 2 this time round? Kakati ziri piece 2 lwa nsonga nga bwe tunuulidde wano embeera y'oluguudo n'entambula nti ate tulimu okutambula ku lusozi okuluwalampa. Piece zino 2 twazikolera abantu abalina amakubo amabi n'abantu abali mu bifo ebifunda ennyo nga tanka eri enamba tesobola kukola ki kutambula.
kakati wano obo tunudde munyo oyinza okweza imotoka y'omukono yaffe teyinza kukola ki kugendayo kubanga nnene mu nkyukakyuka yayo eba etaataagana ne tugamba katuleete eno ezya piisi ezebbiri tubeere nga tugitambuza manually nti we tugikwata ne tugiroolinga piisi emu neetuula then ne tukwata ne piisi endala ne tujambazaako then ne tujoyininga wakati so eri ye base eno yegenda ku zino ze chambers eri ye base zino ze chambers buli obusenge butayogerako ku mulundi guli obusengejja Mpozi tulina n'ekirala abantu bange nina abantu abadde bayitamu uko nga bayite bose bonkwebaza aba extra digest mu goba nsonga mwebale nnyo ne team tulina abantu abazinga batunoonya bagamba essimu y'abasajja abo yakola ki yabaaki kakati nga ekibadde kisinga okutunoonyesa enzimba eri ey'ebyuma number 1 tugenda kubeera nga twongera okubalungamya tujja kugifunako mu maaso awo briefly tulabe mpozi n'ekirala ekibadde era kireese obuzibu kwe kubeera nti twateekawo promotion eggulawo omwaka 2021 abantu promotion bajagala ate eventually simu nezikola ki nezivaako kugamba omuntu ng'agamba omusajja ataddeyo promotion ate eggweko ng'essimu tezikola ki teziriko so ne tugamba katukyuseemuuko nti essimu buli abadde agoba promotion eno tugenda mwongera weeks 2 mu mwezi guno ogutandika enkyo February yes tugenda bongera weeks 2 kitegeeza ng'ennaku z'omwezi 14 promotion tujja kuba tugikatinze off weeks 2 zino it is a compensation kubanga tumaze weeks 2 nga tetuli ku mpewo nga tetulina namba ya simu. Extra Digest mugoba nsonga tutunulira enzimba ya biodigester Septics eranga tuli ne company ya Junisco Contractors and Great Finishers betuli nabo of course wabadde okuteteganyizibwa mu byempuliziganya ba communication naye nga tuongeddeko namba y'essimu ey'okubiri koyinza okubanga obafunira as well as ne email yaabwe ejja kubanga nayo osobola okubanga obafuna via email so wano wetuli bali mu kuinstallinga septic eya biodigester era nga nkutegeeza nti gwaba ayagala okwettanira enzimba eno oba enkola eno osobola okubanga bakubira ku namba y'essimu gyolaba wansi awo either way zonna za Airtel bakubireko ku M olabe ng'obeera obafuna katusoke tulabe embeera engeri gye bagenda okwongerako top eno ey'okubiri tulabe engeri gye kigenda okubanga kitambulamu. Okay, kakati bwe tuba tumaze okugatta engoma zino ebiseera ebisinga tuba tuyina joint eri wakati mpozi by the way twayogera ku kya biogas tanka engatte bweti ebanzibu nnyo okuproducinga biogas lwa nsonga nti already eba ne joint wansi kala ne kusaanikira tuba tusubirako joint kakati bwe tuba twogera ku biogas kiba kitegeeza nti nannyini site eno chances zentono ez'okufuna biogas lwa nsonga nti joint si nyingi tuyina eya wansi eya wakati then ate tuyina negenda okubeera ku kisaanikira olindeko bamala okujuza ku mayinja ogwo gwe gusiringa obulungi so ogwo gwe gusiringa okamala ogwo mayinja mangi mwana alonderondemuko n'engalo bwati gukola bulungi nnyo ogwo ku kigoma so kakati okwewala obulipo kitegeeza nti ono ye tajja kufuna biogas. Biogas tunyuma nnyo nga tukozesa tanka nga namba okuva wansi mpaka waggulu naye no nga bwe tugambe ku lw'embeera lya wano embeera y'olusozi bwe tuzzeeko n'embeera y'emmoloka nti eyinza obutatuuka ku kinnya kyova asazeewo tuleete pieces zino mmeka pieces 2 kati omukulu ono kyakola bwe tuba tumoldinga tanka eno tuyina bupipes obutono bwe tuteekamu okumaintaininga ebituli bino ekya inlet n'ekya outlet ekigenda okuyiwa amazzi mu sockpit so kakati bw'abigaziyo obulungi tuba tusobola okuteekamu pipe enamba n'ebeera ng'ekola ki ng'eyingiramu okusobola okubeera ng'omulimu guvaayo bulungi oluvannyuma lwawo agenda kubeera ng'ate aziba sockpit eri amanya aziba joint eri tubeere nga tanka byonna ebigenda bibeera contained inside nti n'obuwuka bwaffe buba tebulina bwonna bwe bugenda kubeera nga butolokera ekirala kakati sockpit yaffe yo efaananyeko bweti olwaleero lwaki efaananye bweti kubanga wansi awo waliwo amazzi so omuntu ayinza okutunulira sockpit eno n'agamba eno sockpit nga si eya bulijjo sockpit eno eri bweti lwa nsonga nti yo
olwaleero egenda kubeera nga eri mu ntobazi. Kati mu kubeera nga eri mu ntobazi kyova olaba tulina ekintu ekifaananako bwe kiti. Ye enkola yayo egenda kuba nyimpimpi naye nga mpanvu. Era bw'oba ogitunuulidde ng'okubye olukubo okuva wano mpaka wali eri mu fuuti nga 10. So wano tanka weetudde eri mu fuuti 3. So kaakati wano kino kye tuyita French drain original. Nti tetusookinga amayinja nga gakka wansi nga sokpiti zino eza bulijjo wabula ku luno tuzimba kye tuyita French drain nti tusima ekintu nga kiwanvu buwanvu ne tugaziya kugamba ne tuleyinga amayinja. Nti amazzi bwe gaba gajja gadrainingira amayinja nga gatambula okuva wano mu kituli kino ne gabeera nga gakola ki nga gagenda muli. So oluvannyuma lw'okuteekamu pipes zino n'okubeera nga tusiiringa wali ate awo tugenda kuleeta enzymes zaffe tubeere nga tutreatinga tank eno ng'era bwe tunaalaba maaso awo. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula, aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi, bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China, mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa, ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa, buli kimu nga kitambula kawerete. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tuli ku last stages. Yeah. So wano omwami oli kyakola akola ki? Kakati wano kye tuliko tuziba empataanya oba tuziyite joints. Yeah. Tank eno kwegattidde. Yeah. Kubanga tank eno tugirese nga ya bitundu bibiri. Yeah. Kakati tetwetaaga nnyo okubeera nga yo yennyini ebomola munda mu yo okubeera ng'efulumya. Wala twetaaga emala okutreatinga oluvannyuma lw'okutreatinga emala ekole ki efulumize mu sockpit. Kuba omuntu yandigambye ate oba byonna byakufuluma ate lwaki aba asiiringa ebbali. So twetaaga buli ekigenda okufuluma kibeere nga kimaze okufuna ku treatment ya bioactivators ze tugenda okuteekamu ng'omuntu bw'agenda okulaba. Empozi okwongera okujjukiza ku bannayuganda n'abantu bonna abali eyo emigaso gya tank eno. Na lwaki tugyesibyeko na lwaki oba oli awo kati the biggest percentage of people bagitegedde ate ne bagitanira. One, tank eno ntono nnyo nga bw'ogiraba nti ku space yonna gy'oba olina eba esobola okutuulawo. Wabula omuntu ali ku lutobazi kati nga wano tuyimiridde mbutuufu olaba nti wakalu naye wansi waliwo ki? Waliwo amazzi. Kakati amazzi woba ogenda gasanga mu fuuti 7 kiba kitegeeza nti omuntu agenda okusima tanka zaffe ziri ezedda septic tank tasobola kukola wano eno working area temufevalinga. Tulina omuntu ayagala okuzimba pit latrine working area eno temukola ki? Temufevalinga. Naye ettaka lyonna biodigester esobola okutuulako lwa nsonga 1 newe liba ligonda togisuubira kubeera nti ekinya kijja kuyiikamu nga yo tenayebeera installed kubanga tugitaddeyo naye buli omu akyagiraba. Ekirala nti newe liba lya ntobazi nga wano wa ntobazi lwakuba entobazi etasalawo kubanga tuli ku lusozi naye fuuti 7 amazzi gakola ki? Mwegali. So kakati okwewala ebiringa ebyo biodigester y'ensonga. Twogedde ku space n'ekika ky'ettaka kyonna. Ekirala eri maintenance free nti teyeetaaga kubeera nga buli ssaawa omuntu agikwatakwatamu. Ti biodigester eno wetuba nga tumaze okugiteeka bwetu tugenda kugibika ebeere mu ttaka omukyalo ono olujja lwa lusigaze nga we lukola ki? Nga we lubadde. Nti egenda beera wansi eyo mu ttaka teyeetaaga kusaawa kuba ng'olingiriza wabula pulamba ye waanajja kuba okusinziira ku pulaani ye wano we yali asime pit latrine kuba oba olabyewo nti waliwo dik kiraga nti yali asemawo
pillar twin nerema kakati bwagenda okuzimba akayumba kako kungulu akayumba akebweru bulijjo ziri septic tank eza bulijjo omuntu asobola okugamba kekole mu nyumba nga zidda bweru naye ku luno negenda kukola wabweru eberenge supplyinga ku toyo ezebweru kakati bagenda zimba wali akayumba ka draining kajenga kagatta wano eno manhole litwajogerako egenda okubeera wano nga inspection manhole in case of any problems in here manhole eno yeyogera nega abannange eno waliyo obuzibu oba sockpit yajjudde oba eno waleka batadde ekipapula ekyamaanyi tebikyakola ki tebikyatambula maintenance free it is very cheap okubeera nga tugizimba tugiramula milioni 3 eya home consumption nti yamaka homestead ngeno nti ku milioni 3 tugenda kujja tukusimire tukuwe tanka amayinja gaago ne treatment ya tanka kwegamba oberenga ekintu okigadde omulundi gumu nga it's a lifetime abantu tubaddire muko lifespan ya cherish kakati obuwangazi yes kyetuyita maintenance free kiba kitegeeza nti teyetaaga kubeera ng'ogikwatakwata mu amakulu tenywebwamu nti bwe tuba nga tumaze ogiinstallinga bwe tuti it is a lifetime thing tuba tukikuwadde ng'okimaze okujjako on caution nga sockpit yekoze ki yejjudde bulijjo sockpit zijjula ne bajjamu amayinja ate oli naddamu n'asima sockpit n'atuuka ku ttaka ekkalu then ali naddamu n'aleyingayo amayinja mu sockpit neddamu ne draininga bupya so kakati system eno kino kyo tewali muntu agenda keera ku nkyagambe nti nkikutteko nkijjeyo wabula wali mayinja wetusubira nti omuntu agenda kubikkula alabe amayinja gajjula nti gajjula oluvannyuma lw'okuwano okuinspectinga wano so bw'amala then tulabe nga system eddamu etambule emuweereze so egenda mu kifo ekifunda tewunya yino tugitadde maka ga muntu mulyango bw'oba otunudde eri mulyango gwa muntu kitegeeza lweriwunya wajja kubawo fault somewhere naye nga ejimu ku migaso gyayo tetugisubira kubeera ng'ewunya nti simanyi yabomose neekola ki bakuyita kulukuta nti yakulukuse neewunya ekyo tetukisuubira kyova olaba wano eri mulyango gwa muntu kubanga garanti eyo n'assurance tugirina using the bioactivators. Once again tubaddiremu enamba y'essimu empya because enamba enkadde gye tubadde tukozesa yafunamuko technical problem naye naye egenda kuddako mu bbanga etali lyawala siba guli esebo okay kakati ku 0705 0705 883 743 ojja kubeera ng'oyogerako ne Unisco Contractors and Gate Finishers. Enamba eyo nayo twagitadde ku WhatsApp okusobola okubeera nga tubaweereza. Abantu bayinza okwebuuza lwaki tuluddewo. Ebipapula biri nga twabanyonyodde mu ntandikwa bikyaluddewo processinga naye nga n'abali abakulu ba Airtel oba MTN tebalina ngeri gye bampa nnamba nga sirina ndagamuntu. Wabula ekipapula kyabwe kye bampa kirina okubeera nga kiri verified ne UCC oluvannyuma lw'okubeera nga kiri verified balyoke bampa eki enamba urgently. So yensonga lwaki tusazeewo tufune alternative number naye ate ng'egenda kubeererako ddala wadde eri eneebezeeko neno tugenda kusigala nga tutambula nayo mu masimu ag'enjawulo okubeera nga twewala ebibiri wano nga tuwunzika okuvaawo okweyongerayo awaddako obubaka bw'obusembayo eri bannayuganda batulaba abawangalira wano n'abawangalira e Bulaaya. Kati bannayuganda abawangalira wano bannange mbakubiriza okwekwata ku biodigester septic tank kubanga kakati gwe mulimu era gye tugenda twabalaga ne kalina ez'ebyuma nazo muzeekwate kubanga zikekkereza. Twebaza abantu abazze nga bakola ki twebaza abantu abazze nga batuwagira mu nsonga zino zonna abantu basinikanga pulaani zaabwe ku ssimu eri enkadde naye tulina omwami oyo mbadde nsaba nnyo atusonyiwe mu ngeri eno naye tubadde tusaba tuddemu tumunoonye ku nnamba eno bw'aba afunye omukisa n'addamu n'agoberera ku mugoba nsonga eno omwami oyo addemu atunoonye bamuyita mwami Ande sayiti ye eri Nakasajja wano ku Lwegayaza omukulu oyo yasindika ssente eza site inspection oba site survey kakati during the course ne tulemwa kubanga yali asindise plan oluvannyuma n'atusindikira site survey ne contact y'omuntu kakati ate nekikola ki ne tufunamu okutaataagana okwo naye omukulu oyo essimu tetwajjako nzije tubadde tusaba mwami Ande Basude I think Basude mwami Ande Basude bambi oddemu otucontactinge ku nnamba eno mukama wange ne mwami Jago w'ekitende oyo yali atwagala agent wawo yete yasindika sente naye mwami Ande yasindika sente ye tubadde tusaba ssebo mukama waffe odde tuddemu tukwatagane mpya sente ye ekyaliwo tubeere nga tugenda ku save
tuddemu tukolera omulimu ogwo nga wali ogutegese mukama wange ne boolabika enkya era tusobola okulabika ne boolabika ddi era tusobola okulabika. Thank you. Tetugenda kubanga tusukkawo naye tukyagendera ddala mu maaso tovaawo katuwumulemuko tugenda kuba tutunulira enzimba ya kalina nga tukozesa byuma tovaawo. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate nga gwe omusuubuzi ateteeganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerete. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Gye twasookedde embeera ya biodigester ogirabye ne tusalawo tukwongerereko construction. Twabalaga enzimba y'okukozesa ebyuma ng'ozimba kalina omwaliro gumu oba ebiri era mwagiraba. Tweranga project zino tuzikola n'aba Unisco Contractors and Great Finishers betuli nabo olunaku olwaleero wano. Twagala kutunuulira omuvubuka asookerwako oli ku kyeyo okuba kyeyo no matter the region of the world naye ng'okuba kyeyo wano ne wali. Of course ekisookerwako ebiseera bisinga muweereza essene ne babagulira ettaka mu bitundu ebyenjawulo. Ekiba kiddako either oyagala zimba z'abapangisa oyagala either kuzimbako yiyo kw'onaatuukira then n'abalina ebirooto by'okulima era nabo bagula ettaka ery'okulimirako. So lwayo tusazeewo tutunuulire ayagala okuzimba nga oli ku kyeyo oyagala kuzimba diiro n'ebisenge 2 oba 3 oba diiro n'ebisenge 2 oba kisenge na diiro depending on your choice and the size of the land. So tusazeewo tuli n'abakulu bano aba Unisco benjagala batu breakingiremu down wano tulabe ekintu kitambula kitya. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa again. Leero twagadde okulaga ku bantu enzimbe ya bulijjo. Yeah. Leero tetugenda tunuulira kekkiriza nga bulijjo kwe tuteeka essira. Yeah. Wabula twagadde okuleeta ennyumba. Oba oliawo omuntu gy'asookerako tulina abannaffe abalina ssente entono n'agamba nti kanzimbe ekisenge n'eddiiro n'ekisenge. Ennyumba ezo zitera okubeera nga za layini bweti. N'azimbye n'ekisenge wakati nga waliwo eddiiro. Yep. Abo abantu balina bangi nnyo abasinga ozaagala naddala bankuba kyeyo nga ennyingi za ntonotono. Yeah. Naye ate tulina abantu baffe nga ye mbutuufu akikubyekubyemu medium we. Kakati ng'agamba nti ngenda kuzaala abaana bawala nzaala abaana abalenzi oluvannyuma nange mwennyini nga mwendi mu nju. Kitegeeza ennyumba twogera ku ya bisenge bimeka 3 yene tuli emabega. Kakati gye twagala okumenyaamenya tulage nti ennyumba eno okuva mu musingi etambudde ku wall plate egenze ku ruufu mpaka weggwa egenda kubeera mu ssente mmeka. Kugamba twetaaga okubawa ku details entonotono ne munnange ono engineer Kimbowa kujja ebuuza ku bantu. Ebuuza ku bantu abatuwuliriza nsanyuse nnyo okubalaba era mbeebaza emirimu gyonna gye mukola n'okutuwagira era n'embeera ebaddewo okwo nga essimu zaffe zibadde zikyankalanyeemu naye kati tufunye engeri gye tuddamu okukola ki okutulaba tugende mu maaso n'emirimu gyaffe. Thank you. Abantu abalegadde okumanya first things first njagala tusooke tutunuulire omuntu
ayagala okola such a project asooka kugula ttaka. Standard plot ebiseera ebisinga abantu bagula 10,500. Era abatulaba on camera buli kye twogera tugenda kwogerera ku 10,500. Owa 10 ku 10 well and good. Owayiika well and good. Ole ono watano kwa tano. Of course naye twagala tutunulire standard plot okusinziira ku lands. Gwe bayissuingire ekyapa 10,500. So engineer 10,500 ng'omuntu ayagala kuzimbako ennyumba ya bisenge bisatu n'eddiiro. Mugiplacinga mutya era biki byalina okusookerwako okukola? Ekisookerwako tusooka ne tukola site survey. Tulaba poloti yaffe ng'oyinza okugula 5 ku 10 naye ng'ogiguze mu kisenyi. N'ogula 5 ku 10 ng'eri ku lukalu. N'ogula 5 ku 10 ng'eri ku lusozi yeetaaga kumala kusenda. Ebyo byonna bikola ki? Tujja ne tubigoberera ne tutunulira plan ne tulaba view ya poloti eyo bw'eneekola ki? Bw'eneebeera ne tukuba plan yaffe okusinziira ku view gye tulabye ku poloti yo. Tutandika okukola emirimu nga tuba tukoze eki bw'oba ogituwadde n'otubulira nti ennyumba gye njagala oyinza okugula 5 ku 10 nga ennyumba gy'oyagalamu obusobozi oyagala ebisenge 3 ddiiro n'ebisenge 2 waba wajja okwagala ebisenge 3 ebisulwamu nayagala ne seating ne dining n'effumbiro kati ngeno bw'ogikola ki bw'ogiraba akati gwe go ahead gy'otuwadde ye plan gye tukuba ne tujja ne tutuuka ku ground ne tutuuzaako ennyumba. Okay. So buli kika oba location y'ettaka ye determininga plan y'ennyumba. Size y'ettaka determininga plan y'ennyumba. Size y'ettaka of course determininga lwansonga nti omuntu leero tuyinza okujja ku ttaka tugambe eri kitwogedde ku 5 ku 5 nga mutufu onozimbako ennyumba etuula ku 10 ojja kulaba ng'ekisenge kiyiseeko ate n'ogenda ne wa mulirwana. So kakati tukitegeeza tuba tulina oginyiga okufuba okulaba ng'ejja muki mu poloti eyo obutalwana na neighbor n'ekirala makubo gennyini agakwetolooza ku nyumba kuba bw'ozimba ennyumba yo ng'eno kati ng'omazeeyo n'ogamba nti eno nzimbye oluwanyi lwange gye lukoma n'eri n'ozimba ennyumba yo oluwanyi gye lukoma tekiba kya buvunaanyizibwa nti kuba bw'otuuka okulongoosa oba tojja kugenda wa neighbor gy'oba olongooseza ki gano amazzi agayiika gaba gagenda kuyiika wa neighbor tewalekawo mazzi gakola ki ze ndooliito z'owulira neighbor yakoze bw'ati neighbor yakoze bw'ati kale okwewala ebyo byonna tuba tujja ne tutuuka kuba oyinza okwagala ennyumba ennene wabamu baba ne sente zaabwe ng'ayagala ennyumba nnene naye ng'ate mu poloti gy'ajagalamu tekola ki tejjaamu netumuwabula olw'ekyo okusinziira ku ttaka erikola ki bwe riri. Omulungi atulaba tutunuulira enzimba oba construction. Omuntu ali eyakuba ekyeyo ebiseera ebisinga buli ekirooto kya nkuba kyeyo kwe kuba n'amaka ewaka oba okwekulaakulanya oba okwezimba ewaka eno gye mwava era nga bangi nnyo buli akola ssente aziweereza bamugulira ettaka. Naye tusazeewo tutunuulire tuleete ba Junisco Contractors and Great Finishers bajje batunnyonnyole enzimba. Ozimbye otya, ozimbye ekika ky'ekyennyumba for starters era n'okusinziira ku nnyingi zaayo oba enfunayo. So ennyumba size bwet njagala tusooke tutunuulire. Waliwo ebibuuzo abantu basinga okwebuuza. Bw'ajja gye muli mumukubira pulaani y'ennyumba, bw'ajja gye muli mukola site survey ne mumubuulira ekika ky'ennyumba ekigenda ku ttaka lye, era bw'ajja gye muli musobola okumuwa quotation okuva mu musingi paka ku bbaati. Ese bwe tulikola. Kakati mu Junisco Contractors tugamba nti tuzimba from zero to something. Sina kindi ebiseera ebisinga tunyumirwa nnyo okuwa omuntu ekisumuluzo. Netukeera ku nkya ennyumba n'otugamba bannaye nina poloti yange eri buloba kapeeka nga wano we tuyimiridde. Kakati ne tujja ne tukola site survey ne tubala bulungi nnyo ennyumba ne tumanya nti ennyumba egenda wano. Kakati n'otubuulira ggwe ekika ky'ennyumba ky'oyagala kubanga ebiseera ebisinga eddoboozi lyo lyetuteeka ku lupapula n'otugamba nti bannaye njagala ennyumba ya bisenge 3 kakati ffe ne tukuba okusinziira ku poloti yo ne sayizi yaayo then ne tukufulumiza plan nebeera approved ne bali abakulu abateekeddwa gya approvinga then ate kati ne tujja kuteeka ku actual making ne tujja ne tutandika okusima omusingi n'okukola paka wekiggwa naye ebiseera ebisinga tugenda okumenyamenya ennyumba eno nga bwe tugenda ogimenyamenya naye ennyumba ebbeeyi
ya material n'ebyo bye tugenda okukozesa kisinziira ku kifo wa gyokola ki gyoli gyewagula ettaka kubanga tuyinza okubeera wano ekapeeka we tuyimiridde ng'ettaka lya siringi 2 ng'ebulooka lya siringi 2 ery'ettaka so laba ate ogenda katugamba oba emuyenga ne lijja ne likutuuka nga lya siringi meka nga lya siringi 3 kakati ojja kulaba leero nga tubaza omuntu n'agamba omusajja agambye ennyumba eyo emuyimiridde emabega ya milioni 6 ate nze nga nagizimba nga ya 10 kisinziirawo gye wagizimba na kikye wazimbisa na biki bye wateeka musebo. Okay. Alright, njagala tutandike tufune breakdown y'ennyumba eno ya bisenge bisatu. Bisenge bisatu tusoke tutunuulire omuntu asookerwako ayagala okuzimba ennyumba ya bisenge bisatu eno bweti ajja kwetaaga amataffaali ameka roughly? Roughly bajja kwetaaga amataffaali emitwalo 3.5. Ebisenge bisatu amataffaali 3.5 emitwalo 3.5 ng'ettaffaali lino lisinziira ebbeeyi zaawukana okusinziira ku bitundu ebbeeyi zaawukana okusinga ku bitundu okay. Kati wano ojja kuwulira nti ettaffaali lya nusu 25 nga bwe tugaye nti eri muyenga ne tulisanga liriko nusu meka 3 kati ne tutuuka nga tugenze kati tusobola tufuluma kuba kati waliwo n'abatuyita nga tugendeyo nakasajja n'otuuke nakasajja ng'ettaffaali bakyalitunda 15 kwegamba gwe gyoguze poloti y'ebbeeyi ya material yakola ki azimba ennyumba yo ojja kwekanga nti ku ssente ze tugambye ne ssente zikomyewoko ne zikeewako olw'ensonga nti material tumusanze ku kitundu kwe tumusanze abadde ku bbeeyi ki nga ya layisi ate nejja neeyongera okusinziira ku ssente ze tugambye wano okusinziira ku material bbeeyi gye tumukoze ki gye tumusiŋŋaanyeko wakati kiringa olwaleero nga tugenze mu companies sementi essaawa eno tumugula emitwalo 2.8 kati oyinza okukeera enkya mmande nga sementi bamwongeddemu nusu meka 5 naye nga ffe kotesoni twagikola ne tugikuweera ku bbeeyi ya mitwalo 2.8 ate kati bwe tukoma ne tugamba munnayo twagalayo ensawo za sementi endala 2 noga ate bano abasajja baŋŋamba weebati kale ligenda bikola ki so ntuli mu mitwalo 3.5 ez'amataffaali omusenyu twetaaga musenyu kikaaki twetaaga omusenyu ogw'ennyanja omulungi lwera kubanga omusenyu gw'ebbumba ennyumba bw'ogizimba yabika tukozesa omusenyu gw'ennyanja era bw'obanga bbeeyi kwegamba plasita ono twamwesala nako olw'ensonga plasita alimu ebbumba kati tukozesa ennyanja yokka okufuna kyetukola kitwetaaga mukama waffe ne tumuwa ekintu ekirungi kubanga si kirungi kola sente zo ate njojja n'osiŋŋaana ekintu kye bakoledde nga kiri olwo tuba omulimu gwaffe tugujaguffe tukuweera ddala ekintu so wano abajja kwetaaga emmotoka mmeka ez'omusenyu kati wano omusenyu tuba tubaliddemu sinotulaka ennyumba ebulooka emitwalo 3.5 tuba twetaaga sinotulaka 4 ezalwera buli sinotulaka eri mumeka tusigire ku kifaananyi buli sinotulaka ya milioni 2.5 ng'etuuse ku sayiti eyalwera ng'etuuse ku sayiti ensawo za sementi zibanga mmeka ensawo 10 okusinziira ku bbeeyi n'ekitundu gye wagula ettaka lyo gundi yeesigala yeemu ensawo za sementi 10 zigiwanikagaawo paka kolopuleeti kati ati kisinziira ku bbeeyi ki gwe tukoze eki kwemumugulidde naye ng'omuwendo gw'ogusigala gutya guba gusigadde guli gumu omuntu ali eyo ng'akuba kyeyo nga yakuŋŋaanya ssente ze n'agula ettaka lye ayagala kuteekamu ennyumba ekika bwe kiti ennyumba bweti ng'ayina matiriyo we waali buli kimu weekiri pulaani ekoleddwa eri approved by town council okusinziira gye yazimba oba ku Gombololo oba ku town council oba KCC wherever oba ku district oba ku municipal ennyumba eneggwera mu bbanga ki eno ennyumba bw'ebanga tetusanze nti oba tusanzeewo mazzi kyobanga ne rufu egenzeeko weeks 3 zitumala ogimuwa ennyumba nga material waali ekisinga okukeereyo omulimu material kuba kakati katugogere ku biimu zino biimu ogiraba nti ebansibe nga bwogiraba nga nsibe naye tekigaana bulooka kola ki kutuulako yo bulooka esigala egituulako yo nga bwesika mpola mpola so kitegeeza material bw'abaawo omulimu gusigala so tulina emitwalo gyaffe 3 n'ekitundu egy'amataffaali ensawo 10 eza sementi emmotoka 4 eza sinotruck amabaati gano musobola okubuulira omuntu amabaati omuwendo gunaagendako ng'ennyumba tennaba nakuyimirira butereva nti ye quotation eyo so eno eri mu mabaati ameka
Mabaati kikaki super eco tairo oba agakwata ensenene okukwata ensenene nga sinamalayo sobola kukuteera ku nnyumba era bakama baffe abali batusaasire waguno mulembe mupya tulina okudda mu mbeera gye twakola ki avaamu badde bakomezaawo mulembe tusereka mwamba tusereka ki naye obubaati obweru bannange tebukyasobola kubeera kuki ku nnyumba ya muntu nawe n'ogyeyagaliramu kati ebyo ebika by'amabaati nga bw'obimenye oli kyayagala kyekigenda kuba bbeeyi eno oli asobola okukomawo nekkamu nti ebbaati lino siryatadde kuki ku nnyumba naye ng'aguze ebbaati eddungi mabaati ebika bingi weebiri naye nga tetukubye amabaati ga nseenene era gali twagalekera nseenene waliwo abaagala ag'enseenene nga baserese kye tuyita ebokisi muntu n'asereka ennyumba ng'olaba ya kibokisi nga mabaati togalaba so oyo aba talina buzibu kasita agula geji 28 nga tumuserekera ebbaati nga libaamu nga ggumu kubanga lyo terigenda kukola design naye kakati ennyumba bweti mutuufu oserese ennyumba yo design yonna ekoze ki evuddeyo ng'okubako enseenene tufu kibate kivudde ekitibwa kyayo bwokise. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente ate naawe ayagala okusuubula nga kyoyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule kyoyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti company eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Company emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerete. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tutunulire of course kati abantu abali eyo waliwo abantu nga tajja kusobola kuŋŋaanya ssente zonna wholesomely ayinza okuba nga asobodde okuŋŋaanya ezinagula matiriyo yagula dde ettaka lye naye nga ayinza obutabeera na ssente zonna kumaliriza nnyumba kutemagana akola atya mumuyamba mutya mwe muyingiriramu okulaba nga mumuyamba. Kakati mu Municipal Contractors eno offer twasinze jjuwa abaana abakola mayumba abaana abo boolaba ekitono nnyo ndowooza bafuna emitwalo 8 oba asinga okufuna entono afuna emitwalo 8 kati omuntu w'emitwalo 8 agenda okukola eperiodi y'emyaka 2 okuggwako bw'oba obazeebazeemu osimanyi lwafuli ssente meka zaaba nazo naye ate bw'agamba nti kaatereke kanneemu kana 2 olumu kiyinza obutamukolera kubanga agenda okutuuka e Kampala nga maama mulwadde taata alina amabanja ekiva mu ssente zo ng'azikola ki ng'azisaasaanya. So kati fene tugamba nti omuntu oyo singa abatuweereza atuweereza pulaani ye naluga nti ploti yange mugirabye nakasajja nti tugirabye ennyumba eyo gye njagala efaanana bweti ne bweti fene tugibala ne tugiteeka ku lupapula oluvannyuma giteeka ku lupapula inginiya n'agimenyaamenya oluvannyuma lw'ogimenyaamenya nga tugamba nti ennyumba eno nti egenda kugwera mu bukadde 20 etandikirwako kegwere mu bukadde 2 kakati webe gwereddemu 2 mutuufu omwana ono ayinza okugamba 10 lyange wano milioni zange 10 nzikola ki nzirina olaba watuwadde 50% ya ssente ezo kakati ffe nga twekwatakwata nga tugamba katumuteereko 50% tuneeraba nga ajja asasula kamese tambula oba okusasula empolampola tukyagala nnyo kitambuza mu mbeera eyo okufuba okulaba nga abaana bafuna nabo kye bajjamu ate naffe okubeera nga tusigala tuyimiridde. Nyumba kize mutazimba ng'olina waba batuukire temuzizimba? Teriyo kye tutazimba ennyumba zonna kubanga
kasoma ajja kujja enyumba ey'essabo yo sigizimba kasubi kasubi ezizomu UNESCO tetuzirina tusobola zizimba pulani yazo atesoboka ezo tezirina pulani lega tukolera ku kintu ekiriko pulani yakyo naye ennyumba yonna weba ne planning era approved mu UNESCO tujyaniriza era tugizimba mukola architectural plans yes sir okay tubikola byonna buli kikwatagana n'okuzimba call it paperwork call it what call it real putting byonna omulimu ogw'okuzimba amayumba aga okuzimbira abantu mukukoledde ebbanga ki guno mwaka tukudde gwa kutaano nga tuzimba amayumba kubanga abantu bangi nnyo bazze nga basaba tibanaye mutuzimbe nga kampani kubanga oyinza okutuuka ng'omuntu tuzze tuzimba naye kakati nga kampani ogamba nti UNESCO contractors and bid finishes so amaanyi gammwe galiwa between residential or commercials wonna tetujja kugamba nti eri obweno gye tumutwala ekyokulabirako tulabamu muno ceiling eri modernized ng'ebifaananyi bwe tugenda okuba nga tubibalaga such a ceiling yeetaagisa ki okugizimbira omuntu ceiling okugizimbira omuntu kyetaaga miti na butimba na misumaali kakati ceiling ey'ekika ekyo tulina ekika ky'abantu nga baagala nnyo Egyptian boards agamba nze njagala banzimbireko Egyptian boards naye ate bambi agenda otutuuka nga talina ssente kuba oyinza okwetesanga Egyptian eyo okugikuba mu nju omwo diiro ne dining nga bwe tulirabye ng'omuntu ayinza okubeera miliyoni wazindaba nga 5 n'ogenda waggulu kisinziira kubanga okugimalayo gikole giteekemu amatala spotlights biki oyinza okwesanga ssente ezo nnyingi naye kakati bwe tujja wano ne tugamba katukwateko lokale nga bwe bakiraba mundaawo tugamba katukuuse obutimba bwaffe obwa bulijjo tukozese emiti tuyiwe omusenyu osigala ofunye ekintu kimu n'oli kyagenda okukola ki n'oli kyagenda okufuna ate kino tukakasa nti kyabuwangaazi nnyo oba oli awo okusinga kiri naye kiri oli bw'abanga abadde alina byasitula nga yayingizamu ekintu ekiwanvu mu nju ayinza okikoona n'ekikalabu obudde nekyo n'ebbaati yennyini we liba nga lika amazzi nga gatonnya ku boodi egenda evunda mpola mpola ekitali ku mbeera eno lastly nga tuwunzika tufundikira abaana bannyinaffe ne baganda baffe abakuba ekyeyo such a offer oba such embeera eno mubayambye mutya era bakole batya era omuntu yeetaagisa ki the basics okujja gye muli okumukolera such a construction kakati kisookera ddala tuba twetaaga ettaka lye tulirabeko n'ebiwandiiko ebiri verified lwansonga nti tujja dizimba ku nkaayana tukere ku nkyaffe tubanja sente zaffe kumbe bo bali muki endoliito so twetaaga ekipapula nga kiri verified ekirala pulaani we bateyise mu UNESCO contractors naye ng'erina gyeyise ng'eri approved so egyo emisingi giringa ebiri kwe tulina okusinziira ne tugamba nti awo n'omuntu ali mu makubo matuufu katubeere nga tumuwola naffe ku ssente zaffe oba oli awo zinajja mpola so anaayagala omuzimbira ennyumba nga talina 100% eza ssente z'amaterial ne leba wammwe mutwala what percentage of the money and what size of the house kakati ennyumba bw'eba ennene katugambe ng'eno ono twagala nnyo at least atuwe ebitundu 6 ku buli 100 ffe tutambuze ebitundu byafaana tumuwole kuba ezo ssente ziba nnyangu naye yennyini okwebanja ng'alaba nti ennyingi gye zikoze eki zafulumiza kakati bano abaana abakola mu nnyumba ne bannaffe abali ebweru akola emirimu nga mutuufu gyakamese tambula abo bo tugambye batuleetere ebitundu 50 ku buli 100 tetulina ngeri gye tujja baweyinga naye tujja kuweyingira mu kizimbe kubanga ffe tetumanyi gy'okola naye tetujja kulaba esaizi y'ennyumba gy'oyagala of course ejja okuditamininga ki kye tujja okusaba esebo thank you so much tetugenda kubanga tusukawo okujjako lwe twasembayo okubeera nammwe mwali mulaga enzimba y'ebyuma eyo ekyaliwo construction ekikabo ekitya esebo era kwegamba twagadde abantu tubalage nti ne bana babadde nga bakuba amasimu nga babuuza nti ate ffe abaagala okuzimba bbangalu temuzetuzimbira ansi eri nti ye tukola ki tuzizimba naye nga n'eri enzimba yaffe yenkekkereza naye ekola ki weeri ajja nga yagala kyuma
tugenda n'ebyuma ajjanga yagala bangalu nga tubazimbira nabo egana abantu badde nga batubuuza enziriza gye tubaddizaamu okuyambaga n'emirimu okusobola okukola ki okutambula. Okay, last lwebako obusembayo Engineer Farouk eri muna Uganda atulaba ku biodigester ku nzimbe ya kalina y'ebyuma ne ku nzimba eno. Kakati ku nzimbe eno muna Uganda aliyo ekifaananyi ekiri rough kye tubawadde ku nnyumba eno nti at most eyinza okugwera milioni 6 ng'ewedde naye lwaki egweredde mu 6 kisinziira ku ekyo kyokola ki kyoyagala. Tulina omuntu alina ennyumba bweti nga ye mutuufu olujja ayagala lwaki lwa aluminium okitegeera kakati ojakeera ku njago oyagala aluminium ate yo omusajja ayokyeza kyuma kakati kitegeeze ebbeeyi ejja kukola ki ejja kweyongerako omuntu ajja kujja agambe nti bannange nze yange nga bagizimbanga eringa eyo naye ate ebbeeyi yasukkamu olumu omusingi nagwo tuguditamininga nti ojja kulaba wano guli mu fuuti emu ate ogenda eri ng'ogulaba guli mu fuuti gukuttemu 3 saate osanga ogw'omuntu nga guli mu 5 ngeno guli mu 3 so kisinziira wawa ozimbye nawa okubeera ng'ennyumba eyawula ebbeeyi. So bannayuganda abali eyo ennyumba bwe ziti tuzitambuza mu Genesco Contractors ebyuma mutwettanire abakola quotation zammwe bannanga batuweeza quotation simu ne ziggwako abatuweereza plans essimu neebula bannaye tubasaba mu buwombeefu bw'ekitalo temutunyiigira wabula muddemu mutuweereze tuddemu tulabe ng'omulimu egyo tugitambuza nga bwe girina okubeera. Mukulu Ande basudde gw'otubanja tubadde tusaba mukadde waffe bwe tubasasula sente zammwe nga tukola emirimu gye mwatusasula okubeera nga tukola. Biodigesters muzettanire kubanga muna yenkekkereza yokka eriwo ennaku zino ate byebiriko so situla lwaki ozimba ekintu ekiringa omuzigo ng'ate osobola okubeera ng'okekkereza ng'okoseza sente ntono. Twongera obategeeza nti promotion tugyongeddeyo weeks 2 olw'okubanga nti era tumaze weeks 2 nga tetuli ku mpewo nammwe so kakati twagadde tukolemu ku extension ako tubeere nga tutambulirawo milioni 2 home consumption biodigester milioni 4 ey'olukale ey'abantu 10 n'okugenda waggulu. Tweyanziza nnyo tweyanziza. Tetugenda kubanga tusukawo Ibrahim Mukasa gemanya gange Idris Lukwago Daniel Mugoya Tone Senabulya ne Keith Kanabi Lajja upon yourself. Njala kubanga mbasibulira wano nga mbagaliza ekiseera ekirungi mubeere bulungi tukwatagana omulundi oguddako enamba zaabwe ez'essimu weziri ku screen yawo kopolawo enamba emu kweze 2 obakubireko obo baweereze message ku WhatsApp mbeere nga mukwatagana ekintu kino kitambule bulungi. Mbagaliza ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you next time.